basi nteekateeka yonna yabadde ya Africana kuteekerateekera Africana. Mesarch Semakula ayinawo ekivulu kye omwezi ogujja 19/21 agenda kubeera mu kibuga Masaka naye ng'ekisooka kiri ku Africana. Kati olunaku olwajjo yabadde ku Papazi we babadde era abayimbi bangi nnyo, era wano we twalabidde n'omuyimbi Lutaaya, Mayinja, Aluna nga bazzeemu okukwatagana. Kino nno kyabadde kyanjawulo nnyo gw'oba obadde ogobera endongo nga bw'etambula eya Eagles ebaayawukanira. Abajjukira omukulu Lutaaya bwe yaviibwako muzeeyi we, abayimbi bano aba Eagles bwe baagenda n'ekimuli yakijjako. Katuddeko emabega katini nnyo tujjukire ebigambo omukulu Lutaaya bye yayogera ng'agamba nti abakulu abo baali bankwe nnyo, obudde obwo biyisiza emyaka ndowooza nga 19 ebigambo bino tubiina. Ndi muntu anyiga saga kunnimbira ku njole ya taata mbu bano be bakwano bange tukusiibula. Era bawalukagga bwe bazze basiva Kyagulanyi bakazibwe kapo bakusasa abo bonna bazze mu mutima omulungi nga ngumanyi. Ekyo nkyogera nga sikijjusa nti omuntu atali mulungi tosobola mufuula mulungi olw'okuba waliwo abantu nzije nabo nti ffe tusiibula taata nabo abankola ebintu ebya buli lunaku. Gwe kuba kalenda bajja kugamba nti bano baatugamba bw'aliyimbirawo ffenna tugenda kusituka buli mwazingeko ekintu kyaveewo. Kuba ku Africana nagenda okubuukingawo lonchi y'olweza ne bateekayo miliyoni 3 nga nnonye ssente. Kitegedde nabiro yabyogera. Naye ekyange kyensiibuza taata sisobola kisiibuza n'abantu bannanfuusi. Twegasse tusiibula taata. Taata yafudde musanyufu, teyabalabanga wano nga banimba bambuulira oba baalinnyako ensambya ennaku 309 mu meka. Kitegedde ebyo byonna byaweddewo bye mwawulira bikadde. Emboozi yazze ku chaputa mpya. Omukulu Mesarch Semakula yazzeemu okuba ate nga abayita bakuŋŋaanya bonna abali mu Eagles eri Mayinja, Lutaaya, era katutandikire ku yennyini omubaka. Ebigambo bye byabadde bwe bituwulira. Nze nsooka kwebaza Mukama okubanga tutudde wano nga tuli ku nsonga efaanana bw'eti. Omanyi ffe twali bwana buto nga twegomba aba Mesarch abo nga basajja nadde ensaaga naye wendabira Mukama era Mesarch kyenza okugamba nti mu byo baweeraliikira teweeraliikira nti abantu tebagenda kujja, bajja kujja kuba obayimbidde. Bwe ndaba kampani zino nga MTN ani tezizze leero. MTN yatandika otusponsoringa nga ekyayina Van Vin emyaka giringa 2 oba mwemeka emabega mu launch ya Mesarch yalimu. Okubanga okyayina MTN kitegeeza nti abawagizi bo abakuwagira emyaka egyo nabo bakyaliwo. Manyi Mesarch yalina akakofiira akakyasinza okuba akakadde ndowooza mu Uganda nga tumujerega nti oba akakofiira kona akateeka ne mu ddaama eryo nga akakofiira kakadde nnyo nga tumuyita kakofiira nga tutambulanga mu katwe wano nga batulabanga obulenzi obuyaaya. Kitegedde ye mubaka Lutaaya agamba nti naye agenda kugula emmeeza. Wulira olwo tujja kukeera ssebo era tunze oluyimba lwensinga okwagala olumanyi, Mayinja lwansinga okwagala olumanyi, n'abala bajja zikubula. Ezo teeka olina okuziyimba olyoka oyimbire n'abawagizi kuba naffe tujja kuba abawagizi kuba tugenda kugula tepu tujja kulagira ssebo. Mwekyo bannange sijja kwongerako, mbayita mujje tubeerewo ku lunaku olwo tunyumirwe. Semakula mumanyi si wakwogera si wakubira nnyo bulango kubanga kyayogera nammwe mukimanyi nti ajja kukituukiriza, ajja kukikola awangale ayisa basajja Kabaka. Kitegedde ye mukulu oyo gwe bayita Lutaaya. Mesarch Semakula we yatandikidde okuba ate ng'ayogera kubanga agamba nti yatambulidde ku nsonga z'okusonyiwagana. Ebigambo bingi mwabiwulira. Agamba ne Lutaaya ku yidi eno ayinawo ekivulu lwe lwasoose okujja ku Papazi. Empalana nno ebadde y'amaanyi naye. Omukulu Mesarch Semakula agamba okusonyiwagana kye kisinga kiri kitya. Olugendo nsi oba olugendo bulamu lujjudde challenges nyingi naye ekigaba emirembe mu nsi kusonyiwa na kwesonyiwa na kwerabira. Nasonyiwa nesonyiwa nerabira twasonyiwagana na buli muntu yenna we are good. Era bubanga n'ekiwundu ekikulumanga kya ku mutima okiwanga budde kijja kuwona Katonda akinyiga.
so ebyo byonna ebyaliwo byayogerwa biki naye kiki ekyo ekirigenda okujja mu bulamu kisinga omukwano gwaffe ogw'emyaka egisoba 2 singa memories ezo ne bwe mba nfunye mikwano kati siina mikwano mipya ddala giri awo gyenze tusobola kuddaawo ne tusaaga ne tukuba olwali nga bwe nsuubira okuba ne baganda bange abo ne bwe mba nga mu mwaka Lutaaya musanze omulundi gumu eddakiika ezo 2 ze tumala zinkomyezaawo ebintu bingi nnyo zera zinzijanjaba nnyo era bannange bwe nabakubidde essimu tekuli yankalubiriza n'omu kubanga twogera in fact ni kuyidi mwami Geoffrey Lutaaya agenda kuyimbira wano ku Papa's Sport kuyidi kwennyini ali ku Papa's Sport wagenda kitegedde awo nno okusonyiwagana gwoba oyinza okuba ogamba omuntu wamuwala na myaka emeka Semakula agamba ku myaka 46 baganda be bonna mu ndongo era nze olaba mu mbeera yonna yatuukawo yali very challenging ng'onaayogera kino n'olaba ono ng'akuwaayiririza ddala n'ogaye mukama oba mubuulire bamugaa naye lwaki sirika tolina kyogenda kufiirwa kati nali oveeyo oyogere ekyoleke kiye mwemanye okuva nga muli bato omukuze waliwo ebizibu ebizze kitegeeza buli onootunula mu kamera ojja kwagala so olumu nga tekyetaagisa so topapanga kwogera bingi naye nga sikugana kuluma oba kunyiiga singa wabaawo ekiba kikoze eki naye kiwa obudde nga bwe ganye nti obudde eddagala kuba obudde obwo nsobola okumanya nti wano nali musobya wano nakola ensobi wano nakola bwe nti nensanga muno ne mugamba nsonyiwa oba ye nazuula nti wano nakola bwe nti wano naye nkola bwe nti nze nali omukyamu naye neyeetereeza oba ne mutuuka taimu ne mugayi bannange tunaabeera ku ebyo butakoma okitegedde nemwewala n'emyaka nkutegeeza nti abayimbi babadde bangi nnyo omuyimbi w'eggwanga omwagalwa Ronald Mayinja yabayise emyaka nga waagikubyewo bwettu ng'ennaku z'omwezi 19 banange tugende ku Serena tubeere nga tujjumbira show yaffe ate nga 21 tuli Masaka nsaba nti nga bannayuganda baatuwagira okuviira ddala ku ntandikwa ne ku luno Mesarch Semakula era bajje mu bungi twongere okuwagira then Serena 19 21 tugenda kubeera ku Maria Furo e Masaka ebirala njogere biki kujja essanyu lijja kuba lingi nnyo ng'abantu bamaze okujja Diana oyina ekirala kyoyagala emyaka ngikubewo Mayinja waffe n'omuyimbi ow'ekitooke naye yabayise wulira kama wange menta wange okubeera ddala mu ntandikwa nze ntambulira mu bigere bye era abadde kyakulabirako nakati akyali kyakulabirako kirungi erinze ekyo mbadde nsaba mukubireko mu ngalo olwekyo olunaku olwo ssebo mbadde nsaba nga bw'obadde mulungi ng'otubeereddewo mu bulungi era mmanyi n'abantu basobola badde bakiraba so nze kunze mbasabamu obuwagizi bwammwe abantu bajjule ku Serena tiketi bazigule ziggwewo emeeza zigulwe mbadde nkiraba era obulungi bwose obulaga ku social media yonna kitegedde nkutegeezeza abayimbi baweddeyo atazze munamutegeera ekisooka olunaku lwa 19 omwezi gwa kutaano kuyingira 10,000 nze sigenda kulandaga tebo ya miliyoni 3 ewasigadde kazi tugamba tutya tubasaba busabi kujja kuwagira pa Mesarch Semakula tetulina kye tumubanja y'omu ku bayimbi bembadde nzikaatiriza ennaku ezo nti tetulina kye tubabanja beetaaga kusiima busiimi kabaka si yagenda okukoma okumusiima yekka naffe tusiime byakoze nga bafanzi be bazayimbira olaba omutanda amusiima naffe tumusiime bannange nga 19 tujje ku Serena Hotel tumuwagire tumulage omukwano enyimba azirina mu bungi teri byakwekwasa nti ate ayina enyimba ntono ye David Lutalo nkutegeezeza nti abayimbi badde bangi abakadonkamu bakiikiriddwa kibijjigiri n'otunuulira nti atunulanga obudde obusibye okukiikirira amatu abalala ate nga nsaanidde Mesarch yayimba n'agamba nti yatandika obulamu nga wa myaka 16 ekitegeeza waba wana mu 6 amakumi 30 agamaze atoba nkubiriza abakadonkamu bannange n'abalabi baffe abatulaba ate tukyuse obuufu tubawe Mesarch olwaleero ku 19 ku Serena wano tumuwa obuwagizi nga mubadde mutuwa bulijjo twongere okuwambeetera ekintu kino kuba bwe tukiwembera Mesarch n'ayambuka naffe tuba tujja obuwagizi bwa mwe eri Mesarch bwagizi bw'abakadonkamu bwagizi bw'abalala njagaliza omutima gwange okukukubiriza okujjumbira nga nammwe bwenjagala okubakubiriza tujjumbire Mesarch nga 19 ku Serena kitegedde 19 ku Serena 21 Maria Furo
kutegeezeza abayimbi badde bangi ne n'abawanuka Lydia Jasmine yaze. Papa ye muntu gojja okulaba nti ayingira mu nsonga ezibeerawo mu industry eno n'atabaganya abantu. Papa yaliwo ku bantu abaliwo abayimbi ba legends be tulina nga balamu abaagala industry ku mutima nti nze nganze mu buntu nina ensonga papa ze naddukanga ne mukaabira ze yanyamba waliwo ensonga ezalina mu media ze mumanyi papa ye yazisolvinga n'abalala bangi. Papa pila nene nyonyo industry no. Growing up, enyimba za papa nalinziraba nga ndi fan. Latero luyimba resimanyi no. Papa namugamba nti nze ngenda okusooka tebe yange ne bannanga balaba tazze bakaro kasita banantongo banina bonna. We have tables, we are going to be in the front. Tule tulabe papa. Yes. Twagala nnyo papa, tukuba much respect. Basi enteekateeka weesobodde okuba ate ng'etambula ku Papa's Sport nga abayimbi bonna beegattidde wamu ndowooza ensonga bwe zatambulidde naye nga yatambulidde ku nsonga y'omukwano n'okwesonyiwa. Kati naawe ali eyo obadde oyina gw'oyinako ennugu musonyiwe. Olowooza tebitambule bulungi. Olaba Geoffrey Lutaaya beesonyiye ne Mesarch ate ggwe. Ensonga nno zeeze.